Kiseera kino tukomyewo. Bagizizzaako tubase. Kadade jukira Segirinya njogeranga mubaka wa parliament owakawempe yamambuka. Kiseera tubasesemye wini. Kiseera tubasesemye wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kuge tubase. Buli ali eyo yita muno madam Ludo okulaba ku Mr. Update mubaka wa parliament wa kitundu kya Kawempe North. Nkomyewo ate mulo ate nga ndi mukambwe nnyo kiseera wini mugiseseme. Ebibbe tebyala twabagamba we tuddira wonna tugenda claiminga victory ya Robert Kyagulanyi Ssentamu we tuddira wonna. Sharing ayita muno mu bagambe the return of Mr. Update, the return of the Ugandan internet. Twetaaga wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye twetaaga. Eno mwabbi enjovu muganda ngene mwagala mugiteeke mu kaveera akeeru temugenda kumalako. Nkomyewo Mr. Update ate ndi mukambwe nnyo mbagambye ngenza okudda nga ndi mubaka wa parliament wa Kawempe North constituency eyawangudde n'obululu emitwalo 5 nga nziririra ino obululu 10 nga musingo bannaye. Kino sikirabanga nako. Nolwekyo twetaaga wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwabadde mumanyi mujja gumazambiro tukomyewo ate mulo. Mbabuulira mazima ffe we tuddira we tulwanirira wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo Kyagulanyi Robert Ssentamu diara fomu zonna tuziina bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu. Nolwekyo mubabuulire mubagambe tuwe tukomyewo we tutandikira. Eyabaalula esiiridde. Eno mwabba enjovu tolina woogikweka gobba enjovu oyagala ogiteeka mu kaveera akeeru ejyamu. Nolwekyo tetugenda kukkiriza tetugenda kuzikiza abantu mbage Mr. Update ate kati nkomyewo nga ssebo ndiko n'emijolobero gy'omubaka wa parliament owa Kawempe yamambuka. Ne bwe kiraba kyetaagisa Mr. Update neme kulayira nga tebannalangira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. Update nja kikola. Ne bwe kituukawo ne baŋŋamba nti buli MP yawangudde tetulayira nga tebannaba kugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president. Awo nawo tugenda kutuukawo activities nyingi nnyo ze tugenda okukola okulaba nga tujjayo victory yaffe. Naye nga bannayuganda bannakawempe North bampadde akalulu bannange abantu bampadde obululu ate bankutteko obululu emitwalo 3 nenjiwa ba candidate be nali nvuganya nabo neŋŋamba nange obusiraamu bugamba okuddiza nange obululu emitwalo 3 kambubawe mu bugabane wallahi era nsigadde nkyalina bungi. Nabagamba Segirinya mukaluuza ngenda okubeera namba emu ng'era nze 2 era nga nze 3 era nga nze 4 era nga nze 5 nze 6 nze 7 nze 8 nze 9 nze 10. Bannange batandikidde mu 11 12 13 nakubya abasajja akalulu bantu bali ku ndiri bali ku bitanda. Abantu bali ku bitanda era kati kano kemulaba nvuga emmotoka nziruka waliwo munnaffe omu gwe twali tuvuganya naye baŋŋambye ti Segirinya okumusanga n'obutamusanga era kati nziruka Misinde ndabe nga kale embeerawo. Bange bali musomera waliwo essala gye bayita kusaasirwa kw'abalwadde. Bange Segirinya jangu olw'omuganda ffe tuli mu kusomera essala gye bayita kusaasirwa kw'abalwadde ojja obeewo nga wiitine. Mbadde sigimanye essala omwana nkubidde essimu yagiŋŋambye. Nolwekyo nga bwe ŋŋenda ku ssala eyakusaasirwa kw'abalwadde ate nga bwe ŋŋenda mbagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president elect of the Republic of Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangudde akalulu ak'obwa president ak'eggwanga lye bayita Uganda. Come rain or shine Robert gwe tumanyi nga president waffe w'eggwanga Uganda. Kino mbabuulira mazima bannayuganda mwataddemu amaanyi gammwe ne mulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluke ne bakanyaga ate bamaze okukanyaga ne bamuteeka ku house arrest teyeetaaya tatambula tetugenda kukkiriza. Mr. Update bannemesezza okutwala emmere wa mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda gula emmere tugitwale ku American Embassy tugisabe etwale emmere wa president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo mbabuulira mazima Mr. Update tugenda twala emmere ku American Embassy nze n'abalonzi bange ab'e Kawempe North tugenda kukwata emmere tugitwale ku American Embassy bwe tumala ogitwalira emmere tugisabe egitutwalire Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga president enjala egenda muttira mu nnyumba. Talina mmere yakulya abasajja bali ku mulyango gwe bagusazeeko teyeetaaya talina wadda olusuku lwonna luyandibadde atemamu obutooke abasirikale abali mu kikomera kye amatooke gonna bagalidde agaalimu. Saba abasajja abo bajoozi bajja n'obutamu bajja n'amasigiri
badidde emmere yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo mu lusuku lwe oli mu kikomera kye yonna bagiridde Babi Jobo yagenza yatemeyo akatooke seba amatooke bagagabana nadda liri afande koma keeki no lyafande gundi ono lino lyafande odongo no lyafande gundi seba bagabana dda n'olusuku lwe amatoke gonna bagagabana dda nolwekyo Mr. Update engeri gye nti ndi mubaka wa parliament owakawempe North constituency eyalondeddwa with 98% ngenda kulemera mbabaka bannange tugende ku American Embassy tutwaleyo embere American Embassy ebenge esobola okubeera nga etuusa ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu emmere sharing ayita muno njagala message ene egende viral olwo tutandise Segirinyo olwatandise olaba mbadde nwana nammwe luli ngandi road councillor naye ngandi member wa parliament atemmwe abasirikale ade babeera ku parliament namwe muluguddemu mbadde nzija ku parliament y'eggwanga Uganda ne muntwala emisinde ne mungoba kutogikwatako mwantwala emisinde olwaleero Segirinya sigenda kubanga nkoma ku mulyango olwaleero ngenda kubanga ndi member wa parliament nga nyingira ddala muri mu lukiiko lw'eggwanga olukolo kati njagala nzija okuba mwadde mwanteka mu blacklist Segirinya wajja wano bakwata mukwate Segirinya talina kujja wano ku parliament amanyi g'abantu gandeese kati ngenda kujjaawo nga nyambadde olugatto lwange lumusonso nga nyambadde olugatto lwange ku lumusonso nzija ku parliament nerye suuti eyalagirwa kati mu abasirikale bali ku parliament mbabuuze katimbuki abasirikale abali ku parliament mubadde muntu alakaguddeyo buli lwenzijaawo ne mungobaganya ne muntu alakaguddeyo ne munfubutula ne muntu alanga kaguddeyo amanyi g'abantu gandeesaawo Segirinya nganzi lusemisinde ku parliament sabonga ne bwengenda ku parliament sabonga mbuuza ekuba erintwala ku state laboratory eririwanga bankwata jeke mbunze Segirinya sina kubeera nga nkola ki mbwawumbulirawo ssebo kati nawangudde kati nzijaawo mubadde muntu alakaguddeyo kale mudde mungobe kyekiseera programu zange zonna zembadde njagala okukola nzikole ekisookera ddala njagala okubeera nga nnwanirira diaspora community mulina ebizibu bingi nnyo Segirinya ngenda kubalwanirira ekyokubiri kyenjagala okubategeeza abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu mugenda kulya nga bwe mukomba olw'ensonga mwetaaga salary increment njagala buli mwana ali mu nsi za Buwarabu ng'afuna miliyoni 4 ndi bukambwe Segirinya mbeetaaga ku miliyoni 4 buli mwana ali mu nsi za Buwarabu miliyoni 4 zembeetaaza kubanga mubonyeebonye ne mukolera emitwalo 7 ne bazibbako ssente mbabuulira mazima babadde bababako emitwalo 8 ku mitwalo 7 zembadde mufuna Mr. Update kano kenkomyewo neetaaga salary increment ey'abaana abali mu nsi za Buwarabu nolwekyo programu zange kyekiseera zitambule kubanga mbadde mukaabe ebbanga nga muga tugenda kukola tutya banange twetaaga obuyambi Mr. Update imirira naffe mumaze Segirinya kasita nayingidde ne banne nakubya abasajja akalulu ne Kyagulanyi yakubye mwami Museveni akalulu banange empangula gye nawanguddemu ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawanguddemu buli polling station nagiwangudde Robert Kyagulanyi Ssentamu district esinga obungi yaziwangudde naye mbabuulira mazima abasajja bano beekaza bannange abasajja bano beekaza ku mpangula Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawanguddemu can you imagine nti basobola okudiikira yalinga namba 3 mwami Museveni yadde namba 3 ne Katumba yasinze mwami Museveni mwaka akalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde Katumba awonaddawo mwami Museveni awonaddawo so mwami Museveni ne yerangirira kyofana njagala kuleeta private members bill ku floor ya parliament president abenga talina buyinza kulonda chairman wa kakiiko ka byakulonda eyegera kubeera private members bill ku floor ya parliament kubanga president ulwalonda chairman wa kakiiko k'ebyokulonda indirectly abamaze mu compromisinga nti olina kulangirira nze that's why ngenda kuleeta private members bill ku floor ya parliament bannange ngenda kubeera muzibu nnyo Segirinya kano kenkomyewo ng'ate ndi mubaka mugenda kumpulira nolwekyo mbabuulira mazima tebinnagwa mwatutte akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mudumu gw'emmundu mugenda kukasesema naye nga sofa activity eriwo ya lunaku lwankya activity eriwo ya lunaku lwankya ey'okulaba nga tutwala emmere ku American Embassy
tutwala mmere ku American Embassy etuyambe etwalire Robert Kyagulanyi Center mu emmere. Mr. Update eyo idea nzenjirese mumbulire, is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea nga tugenda nayo maaso. Mr. Update yeyo idea jendese ngera kulemera manakawempe oweryenvu owekikajjo owalumonde owenanasi owamuwogo tubitwale ku American Embassy tugisabe ekwate traka zaayo zitikeke mmere eyo zigitwale magere president waffe aleme kufiira njala mu nyumba. Is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea nga munga Mr. Update proceed. Njagala kulaba kigambo proceed bwentyo bwembadde ndowoozezza okulabanga president waffe asobola okubeera nga afuna emmere naye mu kiseera kino president waffe enjala egenda kumuttira mu nnyumba. Mbabuulira mazima, president enjala egenda kumuttira mu nnyumba. Oba okiraba? President enjala egenda kumuttira mu nnyumba kubanga American Embassy njesiga tetuyinza jiwa mmere ate neeteekamu butwa. American Embassy njesiga eyo njesiga mukiraba mutya. If it is a good idea nga munga Mr. Update ekyo kikola kubanga president njala egenda kumuttira mu nnyumba. Tebamukiriza fuluma, tebamukiriza kwetaaya, nolwekyo Mr. Update ntandikidde mu gia. Ate kati jjukira nnyina amaanyi g'abantu, ndi member wa parliament owakawempe North. Nolwekyo mungambye Mr. Update kikola mumbuulire kubanze ntambulira ku maanyi gammwe. Njagala zi proceed Mr. Update proceed. Nolwekyo enteekateeka bwetyo bweri seetaaga president wange fiira njala mu nnyumba nga Mr. Update wendi ate kati ontiisa naki. I'm a member of parliament. Chovala government yabadde teyagala mpangule nga mpangude each and every polling station nga atakaluka nga abasajja obagala bakabbe. Can you imagine? Olange Mr. Update obwedda nonye namba yo nze katonja obwedda nonye namba yo nkuweyo ku mafuta Mr. Update nge namba yo teriiko. Bannayenga munjagadde nnyo namba kale kanjibawe ne namba mugirina. Enamba ne bwe sigiwandiika mugirina. Bannaye angesegirinya njagala nkuweyo ku mafuta osobola okutambuza emirimu ja constituency bulungi nyengeri yoli ntonna layira kale enamba yiyawo. Ne namba mugirina ne bwe mbasigiba wadde. Enamba mugirina ya Mr. Update. Nolwekyo bwetyo bwe tugenda okukola enkyaba nakawempe bakkiriza mbakulembere. I'm their member of parliament. Bangambye segirinya ekyo kyoba otukolera. Nolwekyo enkya tugenda ku American Embassy. Bajja tutwalira emmere manyi bajja kisobola bo bagendeyo bagitutwalireyo bagitwale wa president tulabenga mu ngeri emu oba mu ngeri endala president waffe asobola okubeera nga afuna ekyokulya. Ne bwe mulaba njogera nga mpita mbufunze mangu manyi bano abasajja batidde bayinza okujjako internet mangu kyovola Mr. Update nkubirira mangu mbabuulire kuzimu ku programs zetugenda okubeera nga tutambulirako. Kuzimu ku programs zetugenda okubeera nga tutambulirako. Njagala nguleyo omukyere, nguleyo obuwunga, tugule bikinaki. Mugenda kumpabulamu njagala obuwunga, omukyere, amatooke, eŋŋano. Neba no baluguddemu bannange. Gomanyi sagirinya okuvuka omubaka wa parliament nze abadde alwanirira ku lubalaza kati nyingidde. Eyo wini mujja kugisesema. Ne bwe kiraba kyetaaga kuleeta private members bill ku floor ya parliament nti president mu impeaching era eyo nze ngenda okubeera nga nkola ki ngireeta. Kuge mami mu 7 tugenda mu impeachinga. We tumutwaliriza bwetuti ne nyingira parliament nendayira. Motion jengendo okusooka okuleeta ya ku impeachinga mwami mu 7 tuyino mu impeachinga. Nze omanyi kye baguddeko bino ne badde batya segirinya singa tayingira mbabuulira tewali kuzikiza tugenda kumu impeachinga mugenda kundaba Mr. Update ekyo kiwandiiko neetaaga babaka 15 bokka tumugobe parliament esobola ogoba president esogoba omukulembeze w'eggwanga because my Museveni teyalondeddwa legally atwetaddeko bweteesi. Nolwekyo mbabuulira mazima tugenda kutabuka. Manye eyo najje mubadde nga mugamba kasasa girinya ayingidde naye sigenda kunyumirwa nyina kuyingira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu
kati jukira Sagirinya njagala kusaba bwa speaker oba parliament nena saba bwa speaker nyina busaba nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda n'olwekyo tewali kuzikiza tewali kuwumuza twagala tusoke tumale okusorting out ekyemmere bwe malo sorting out ekyemmere then ate nkwate ku kirala kimu ku kimu naye nkya final destination tomorrow American Embassy enkya fena je tulaga ngaba nakawempe north ngena kubeera nga nzemba kulembera ng'omubaka waabwe owa parliament ngena twala cooking oil twale sabuni anaba ntwale butto twale engano twale obuwunga ntwale engano banange bagenda kumpulira Mr. Update omubaka wa parliament bagenda kumpulira kino gana amaanyi ge nafunye bulijjo gembulako gokkankola emirimu nkugambye eyo parliament ngenda jikankanya Segirinya ngenda kujinyenya bwenti ngenda kujinyenya okwata ku Kyagulanyi nga wendi Segirinya okwata ku Kyagulanyi nga wendi kyovola mwajjako social media naye mbabuulira teri kuzikiza so enkya mbabuulira mazima final stop American Embassy mbakwase mmere ate mmere olw'okuba njagala ebeere safe nyina okugiwerekera paka magere tugitwaleyo wa president tumanye nti emmere emutuuseeko then enteekateeka zonna zisobole okubeera nga zitambula bulungi nnyo n'olwekyo Segirinya njagala kuweerezaayo mafuta enamba yiiyo njitaddeko eya Mr. Update n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page tetugenda kuzikiza paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali free Segirinya sobola kubeera ape nga mukama wange ali incarcerated sisobola kubeera mu ape neetaaga mukama wange kubeera free mukama wange bw'abeera free buli kimu kigenda kubeera nga kitambula n'olwekyo embeera bwetyo bweri ngenda gula obuwunga sukaali sabbuuni butto buli kimu ngenda kubeera nga nkigula tulabe nga president waffe abeera free kyetwetaaga kubanga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atabeera safe nange Mr. Update sibeera safe yiye namba mwanyinaze njikuteeredde 0774 activities nyingi nnyo ezigenda okutambula okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera free olange Mr. Update akawunga tokagula bayinza oteekamu obutwa tebasobola American Embassy tugyesiga ate ngenda escortinga paka magere kumakya ngenzeyo ewa president nga ntutte emmere abasajja emmere ne baginnemesa ogiyingiza kanu imagine abasajja emmere ne baginnemesa okubeera nga bakola ki bagiyingiza naye tusazeewo emmere tugitwale ku American Embassy tomorrow next stop American Embassy twetaaga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera free abeere free akalumu akabbye ate ne mwagala okubeera nga mumusiba diala forms nazo bagezaako okubeera nga baagala bazibbe ne basajja mwe mwerabisizza nnyo ate mwagale mu bene diala forms kanu imagine sabo ne diala forms badde baagala bazibbe naye kirungi diala forms eza Kawempe North eza Kampala District diala forms eze Masaka diala forms eze Jinja diala forms eze Mbale diala forms eze bitundu byonna zonna ezisinga ziri safe naye nga abasajja babadde baagala babbe diala forms zonna nga baagala bazibbe kanu imagine n'olwekyo tetugenda kuzikiza Mr. Update nkomyewo the return of Mr. Update kati ate ngenza okudda nzize n'amaanyi nga mangi nnyo olw'ensonga nkomyewo nga ndi mubaka wa parliament omanyi kyekitegeeza Mr. Update nkomyewo ndi mubaka wa parliament kino mbadembulako parliamentary empowerment parliamentary backup yokka ye mbadembulako emirimu gitambule kati buli kimu tugenda kukirwanyisa ekitali mu mateeka Kyagulanyi n'awangula ne mugano mulangirira kanu imagine nga Mr. Update olowooza agenda kukkiriza ebyo tetugenda kubikkiriza era nga ababaka abalondeddwa ba NUP twaganye kye bayita presidential results twaziganye tugamba nti presidential results ezafulumye sintuufu
presidential results ezafulumye mfubwe fufululu. That's why twetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga alangirirwa nga president w'eggwanga Uganda, kubanga akalu kano ye yakoze eki, ye yakawangudde. N'olwekyo yembeera eriwo. Tuyina evidence, we have the evidence that Robert Kyagulanyi Ssentamu won the presidential elections 2021. We have the valid evidence. Not only evidence, but we have valid evidence. Eraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president elect owa the Republic of Uganda. N'olwekyo tewali kuzikiza, twetaaga Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga alangirirwa. Bwe balemu okukola ekyo, impeachment yejja mu parliament y'eggwanga Uganda, Mr. Update. Era ngenda kubeera nga impeachment njitandikirawo immediately nga tetunnalayira. Ngenda tambuza ekitabo mu babaka ba parliament abalondeddwa batusayiningireko nti process zonna bbiri zigenda tambula, nga butambuza eya impeachment ate nga bwe tutambuza n'ekyokulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa, because tuyina obujulizi bwonna ne bwe neebawa kooti tujja kutuuka buli wamu paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiriddwa nga president elect owa ggwanga lye bayita Uganda. N'olwekyo yembeera eriwo abali ku the update online page. Tewali kuzikiza, tewali kuwumuza. Mr. Update nze ndi emabega w'emizindaalo nga mbategeeza biki ebyaguddewo eri mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo yembeera eriwo, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twafunye kye bayita victory eya Kyagulanyi Robert Ssentamu n'enyagibwa, ne tufuna victory eya Mr. Update. Victory eya Mr. Update. Nenga mwenna abasabidde Mr. Update mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. Update kati mubaka wa parliament wa Kawempe North. Like it or not, bannange benna wangudde bali ku oxygen. Tebannakkiriza nti akaluka abamezze nabo balinga mu M7. Babagamba nti mune wawanguddwa, bakyala babe bababuulira munnange wawanguddwa. Kati Mr. Update mugenda kundaba nga nyingira parliament y'eggwanga Uganda nga Mr. Update nyingira wali ku mulyango mukagatto kange akamusonso. Mr. Update bankwasa ku luhani ngandayira. Mr. Update wali ku floor ya parliament olumala okulayira bwenti bweto nga nteekawo pressure speaker. Twetaaga ne president waffe alayire Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twetaaga ne president waffe alayire. N'olwekyo ekyo kye mulina okumanya. N'olwekyo NUP government yegenda okubeera mu ntebe. Speaker wa parliament agenda kubeera wa NUP. Like it or not, because NUP ffe tuli mu driving seat. Yadde mwami Museveni yeerangiridde, naye mbabuulira mazima. Mwami Museveni yeerangiridde, mbabuulira mazima. President gwe tumanyi eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. President eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo naffe nga ababaka ba parliament tulina okulayira nga tulayira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuba tetulayira na Robert Kyagulanyi Ssentamu tetujja kulayira. Mukiraba mutya? Tetugenda kulayira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talayidde. Tulayira naye. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okuggulawo parliament eye-11. Parliament eye-11 Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okugiggulawo. Mukiraba mutya? Nze ngambye baganda bange bwe twawangudde tetulayira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talayidde. Tulayira naye. That is my suggestion as Mr. Update. Tulayira ne mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, era parliament eye-11 yagiggulawo. Yaba president wa 10, but parliament eye-11 yagenda okubeera nga agiggulawo. Ekyo mukiraba mutya Mr. Update? Okuteesa kwange mukulabye mutya? Mukulabye mutya? Tulayira naye. Ewatali ekyo Mr. Update sijja kulayira. Nkiddamu, ewatali ekyo sijja kulayira. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okulayira naye. N'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the update online page. Tetwagenze mu struggle lwa bifo, twagenze mu struggle for the bigger cause. N'olwekyo
Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabanga ye yalondeddwa nga naffe ffenna tukimanyi tulina kulayira naye ne bannayuganda bonna majority bagamba ye yalondeddwa ye yalondeddwa n'olwekyo tewali kuzikiza wama mungambye nti that's a good idea Mr. Update tolayira nga Kyagulanyi tannalayira actually yayira n'otusooka yayina okutusooka then naffe ne tulayira sajja wangu dakaluke nga mukanyaga tuliwo n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page olange Mr. Update ebyo byamato bimosolo nedda tulina bakuumira mu kumanya mumaze ebbanga ddene nnyo nga internet bagijjako munoza lwaki bagijjako twetaaga babeera aweya nti tugenda soyalinga ini nga president waffe tasoyalinze ini ate Mr. Update ne mubabuulira ekiriwo muyina otambula n'okumanya muyina okutambula n'okumanya Bobi tulayira naye kubanga yalondeddwa nga president ow'eggwanga Uganda gundiye n'enyagibwa weniye n'enyagibwa kati mwagala twebake bwebasi tubeeraawo n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page tusoyalinga in ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo ama mungambye Segirinya kyakabi nnyo mungambye Segirinya that's a good idea n'olwekyo internet kekomyewo katude mutambuze programu zonna muzifune bulungi nnyo ezitambula n'amaanyi g'abantu n'okubeera nga tubategeeza enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera nga zitambula naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala pulezidenti waffe ali incarcerated ewuwe tebamukkiriza kutambula tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kutambula n'olwekyo embeera bwetyo bweri pulezidenti waffe yembeera gye bamutaddeko mwe abali ku the updates online page diala forms zonna weziri era tuzirina bulungi nnyo diala forms zonna weziri mwami byabakama oba ayagala okumanya nti ffe twawangudde akalu kano atugambe diala forms zonna muzireete ffe tugenda tupresentingayo obujulizi obulaga nti ffe twawangudde akalulu kano n'olwekyo basajja mmwe mwerabisizza nnyo basajja mmwe mwerabisizza nnyo basajja mmwe mwerabisizza nnyo so yembeera eriwo Mr. Update twagala kuweerezaayo ku buyambi otwalire president obuyambi okay tewali tabu enamba nagibatereddeko dda Mr. Update ate ennaku zino zonna mbadde Mr. Update temumpuliza enamba zizo nazibatereddeko dda 0774 13 865 ne 0704 3364 02 embeera bwetyo bweri kakati Mr. Update ngezaako kulaba nga ensonga zonna nzibategeeza bulungi nnyo tulabe nga buli kimu tusobola okubeera nga tutambulira wamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo bwetyo bwe tugenda okutambuza diala fomu zonna weziri omusajja ayagala tayagala alina okubeera nga atulangirira ayagala tayagala alina okubeera nga atulangirira koza akalulu ffe twakawangudde nga bula Mr. Update nawangudde ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde ogamba otya Segirinya nti yawangudde nti ate mukama wange teyawangudde eyo statement yawa makulu ti Segirinya yawangudde mukama we teyawangudde ate nga mukama wange go basinga okwagala okusinga nze abantu ne bampa ate mukama wange ne batamuwa mukola statement ezibalabisa bannange Segirinya n'empangula zake n'awangula Kaziwe Bashiri Mbazira n'awangula Joel Sanyonyi n'awangula ni ono Irudamani n'awangula ate n'ogamba nti mukama wange teyawangudde tetugenda kukkiriza twetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga alangirirwa mbabuulira mazima nyina capacity and the capability okwogera ku nsonga zino because I'm now a legislator, I'm now an elected MP Kawempe North Constituency. Tewakyali kubuuza embeera bwetyo bweri nako olwenkya tutwala mmere ku American Embarssy tukimanyi ejja tuyamba etwala emmere
ewa mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kufiira njala mu nyumba. So bweti embeera bweri nja kuba nkomawo mbabulye programu zonna nga bwe zitambula. Ngenda sooka mpumulemu katono nnyo ngenda kubaleetera update eri ku president waffe embeera akijali mukati mu kaseera kano. Nolwekyo ngenda sooka mpumulemu katono nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.